tweyanziza nnyo abeekumira ku Wonderboy Eugene. Olwajjo bannange eno kapo yaffe nga bwe mumanyi eya Shem Beads neya Micqorhwisreal. Bannange ojjo bakomyewo ku social media babiri ne babigumya social media yonna. Kale abasinga bali balowooza beekyawa naye ejjo bakobaze ne batulaga nno ffe be twali tulowooza nga ffe ba social media in-laws nti byali bikyamu. Ndowooza vidiyo mu maaso awo ngenda bamugiraba naye nga temwerabidde. Tuli powered and sponsored by Baroni and Sons. Basangibwa Kireka Kamuli Road, batunda ebyuma by'emberenge n'ekirala gwe Kadaama ali eyo ng'akomyewo mu Uganda anoonya engoye ez'okugula. Bannange tukugamba jangu wane Makindye ku First Grade Collections. Ng'otuuka Makindye ng'obuuza muntu yenna First Grade Collection esangibwa wa? Oyagala kunyirirako tunuuleko nga Israel nga wali awo. Bannange solution eri emu, jangu ku First Grade Designs. Ndowooza mugenda mubalaba awo nga batulaga omukwano. Bannange kale bannange bano kye batukoze ku nsi kuno tetumanyi na kumanya. Batukyusiza luli eri twali tumanyi beekyaye ate ne bajja ne bakola interview ne batulaga mbu ate bo bakyakwatagana. Naye bannange bano nabo tugenda bakuba emiggo naye nga all in all bannange bakola bitusanyusa era byebitukkumye ku TikTok waneeno. By the way nga eno kapo nga tujjeko ya Derek ne Muna ne ya Brisha ne Jack. Eno ikapo ndowooza eyokusatu mu Uganda okubeera ey'amaanyi. Ndowooza mubalaba. Mazima g'omutima gwowe gali gaawo ndikiraba oba mukwano njagala obeera ng'onjagala nze ndikulaba leka nkuwe obudde nze sisobola kumanya nti by'oyogera mazima woba olinge.